Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Waliwo munnaffe wambuuzizza ku muddo gwe bayita ina. Omuddo nga guyitibwa ina. Omuddo gwego gwe bayita ina. Omuddo ogwo gwe mulaba gusinga kumera nnyo mu lutobazi. Gwakala nnyo mu lutobazi nnyo. Omuddo gwa mu lutobazi. Ino oyo singa amera mu luggya lwo kimanye nti amaka go gaba ga mukisa. Era singa amera n'olaba nga yeemezezza mu luggya lwo oba emabbali w'oluggya tomutema, muleke. Ekirala yoyo ina kwegamba kala Katonda gye yatonda gy'osobola okuteeka ku lwala lwo. Olwala lwo lukyuka ne lufaanana nga bw'olaba akati ako, akati ka ina nga bwe kafaanana n'olwala bwe lukyuka kala. Ate tebivaako ku lwala, wabula olwala lwe lukula bukuzi ne kagenda nga katambula paka we kaggwayo. Munnaffe ambuuzizza ku muddo ogwo. Omuddo gwegwo gwe bayita ogwa ina. Yayitibwa ina bw'atyo bw'afaanana. Kambe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okukunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.